wesimenya okubanga oyogera nange olunaku lwaleero nyongera bajja okusaba baganda bange baagala okutambula oyagala kulambula oyagala kubanga ogendako out olina sente zo tomanyi kyazikozesa naye nga wandyagadde okutambulako kulambula Dubai n'okumala Dubai kyekiki abantu banyi nnyo visa zibakutemu abalala ne basferebwa abalala ne babeera up and down olw'obutamanya naye kyekiseera munauganda oba omuntu olina mu nsi yonna yonna okuteregwanga osobola okutegeera okumanya nti ani basobola okubanga bakutusako visa mu budde booking hotels mu budde airport pickers okimanyi nti bookinga nabo bagenda kubanga bakunona bakutambuze bookinga nabo bagenda kubanga bakuna bakulaga amaduuka mano gigolina okusuubulamu obeere safe ne sente zo obeere sachuwa with your money n'olwekyo okuba kunamaza simu ezo omanyi be answer yokesobola okutuusa bulamu osobola okutambula oyagala kulambulamu kukyala mu Dubai olina abaana bo oyagala kumala byansula booking hotel bookings tomanyi wootandikira answer bakubireko kunabaza simu zola bawo beranga oyogera nabo bali ku office zabo mwe ekiri e Dubai ky'amazima mugenda tugoba mu visa naffe kati abasigalidde abakolera ku mazima eno enkuba gye mukubamu abakozi ba visa abafere kyokka n'embasa esirise orobosi wa Oscar Bob mumulabe ama 100% akyasobola nnyo akifuuse kati alya bino ebivavava bino ebyabapataani kawoomugozi oyinza okugamba omumwa guli lubuto ekirungi mukuba baboosi baffe fe abakozi temutukuba sibbanga na ku muntu nze ne mujja tugoba mu visa fe abaliyo abakolera amazima omwange eno enkuba gye mukubamu bakama baffe temulaje waffe nze nja kudduuka kabinja kali awo kakuba paka kuwulira bubi luli bakuba oli omunyankole leero bakutte ono bosi wa Oscar Bobby yes bamukubye genda nti yes kiri bwati bwe yagambanga rest in peace. Yes, what's happening today? It's sad news okubanga amawulire amabi ennyo gabategava ku saidi y'Abannayuganda mu UAE oba mu Dubai. Waliwo omu ku ba visa agents bamuyisizaamu eggaali yalya ssente za muwala omu n'abanga bamuleetedde abakubi ne bamukuba ate ne bamuyisiza ddala bubi nnyo nga bw'okiwulira. By the way, no guy nali na meeting ako sometime back, like is it in the beginning of the year when mabega ko na meeting ako nga mugo kuna nga tandika okukola business awo yali atandise okubanga company yali mujigula wali mu setting room ne mu meeting ako mulaba lagaze na maanyi biki settings of business ayo with that time ngenda mukolera graphics nasoka ni musajja muvubuka mutono nnyo bwatyo ngalaba ngaba business ajingidde na mani kubanza business za business badde muko. I know the stories, I know what happens, what really happens. Oshitegeera Abannayuganda abasinga bwe mulabanga bana abantu mbukati ono yaya bwe mulaba company yereeta abayimbi company yetambuza baserebu mumba mumanyi company yekyasinzireyo ye group y'okwesiga kyekituufu mu Dubai kati tomanyi company ntuufu yakwesiga buli muntu afuna omukisa ayagala akole ki akube ku mutwe abamu baba tebaagala kubba naye obuzibu bwe bubeera nti okusesema kwafuuka ekizibu. Abasajja balina abantu bebawa ssente ezo ssente ne bazikwatirayo ssente bazikwatirayo tasobola kusesema gobawadde ssente azinywezezza bano bebaguliringa nabo simanyi abakyaba babaguza visa azikwatirayo naye kayina alina client ayagala ssente ze naye ali awo ssente alina gy'alina tozibanja. Manyi visa z'Abannayuganda zirina bino nti visa bagijja ku bantu nga 3 mu maaso abamu bazifuna ate bazizambyabwe ekitegeero oyagala kuleeta full figure jjabweru oyagala mutambuzaako otunde company n'okola ssente za client nozireetamu full figure n'okumujoga oba full figure bw'asalako ewuwo nga client yakakusasula oyise full figure ze ku office yantu oyagala kukola marketing full figure omusaso omukutte ssente za client gwoziwadde atambudde mu Dubai ate gwe nosigala nga tokola ki nga toyina bintu bingi ebibeera Abannayuganda mulaba zino company zireeta baserebu mumulowooza ze company ez'okwesiga Kushtegera mulaba mulowooza ze company ezina ebituufu lwakuba bagulya be baleeta alien skin simanya be baleeta
chosen blood baleeta chosen back bantu company ngezo muzegendereze ezo company zaagala nnyo obutaala okitegeera zisinza okukwata sente z'Abannayuganda ziziteeka mu byekijega. This is what we tell people nti bannange buli muntu yenna ali mu Dubai muno beera nga wegendereza ani gwe wa sente zo. Kati abaana banyize bakubira ddala abaana banyize bakubira ddala. Kati ono gayi akwata sente z'omuwala moloba amuwadde sente amukolere visa amubuzabuza abatambuza bakooye. Bano abawala b'e Dubai mwegendeze sente z'abawala b'e Dubai oba visa agents mwegendeze sente z'abawala b'e Dubai. Abawala b'e Dubai bajja sente ezo mu bantu nga 10 ku 5. Ava ano n'agenda n'akimayo akasente n'ava ano n'agenda n'akima sente n'amayinza nga sente azijje mu bantu nga 6. Sente z'abawala b'e Dubai muzeesonyiwe. Sente bazimenyekera bazijja wano ne wali nakwata sente n'azikuleetera. Kati ono visa agent gwe baakubye basajja nga 6 baamukubye. Kubageza sente zewampa gundi yaziridde sente zewampa gundi abasajja nga 6 basajja bajje besanga ne bakuba omuntu omu. Ate kati disadvantage wafunye nti gwe oli muvubuka muto oli mutonotono gwe basobola okutuukako. Ne waliwo visa ziri waliwo company zirimu abantu bakulukulu mukazi mukulu musajja mukulu yeekasa amwenja basiba biki naye obukambwe bususse kati baakubye omusajja kati tebakubye kitunzi mbo bakubye bana abalala bakubye nanyini company yenyini boss yenyini gwe bakutteko ne bamukuba Kamala fesula ne bagikuba amanyo ndoza gavuddemu tamanyo ga bbeeyi amanyo bagakubeena mumulebe natakyategerekeka kuzanyira ku sente z'abawala ba Dubai. Visa agents twabagamba ebintu bino mulina okuba nga muba so much like understanding. Sente z'Abannayuganda muzanyiddeko musiranyiza abaana bangi bajja tebali mu university mwabateeka mu university ate abaana basinga bayingidde university not willingly. Abamu balina ne sente zino visa z'Abannayuganda zino company z'Abannayuganda nayina visa like nayina sente bamuyingiza university n'abiscondi n'afuna ng'olina sente nga wasasula mbudde ne bakuseereze ne baziteeka mu kaliyoki ne baziteeka mbino ne baziteeka mbiri ne baziteetamu simanya baserebu bagende bakyakala nti bapromoting ne baziteeka mu promotions n'amaliriza nga nanyini visa bamwokyesezza ayingidde overstay naye nga tayagadde kati bw'oyingidde overstay manyi kye bagamba kati wayingidde overstay tetulina kyakukola kizze tolina kyakukola kati era kyetusaba olina sinoonya sente tukujje mu overstay tusasule n'abiscondi noonya sente yabasasula dda before time mumukolere visa sente ze muzikutte muzze mu kulwaza mumuyingiza overstay mumulaze talina kyakukola yalina osasula muleetedde abantu okwekyawa oli akuwadde visa ogikole okutte sente ze oyagala muyingiza overstay oluddewo abasigadde abagezi afunirewo company nekola visa nefuluma mu company najja nagamba musajja mpa sente zange aye temwagala kusesema ba visa agent b'e Dubai tebasesema sente tasobola manya nti kino kiganye kanziriza omuntu sente zenkuuma omulimu akwata abantu nga 6 bona n'abeetolooza tiso omuntu funa muwe ofa endala mugambe munange sente ziremeddeyo naye katukuweeko zino nezibaagala mbe okukuwaako nazo tebazikuwa oli agamba nja kuwa sente bagenda lifandingayo zino anti oli twaziwe nebagaye bagenda lifandingayo nazo tebazizza oli akwata akusuubiza lifandi n'alemerayo kana akasente kemwayitanga aka deposit kampani entono nnyo ezaakazanga bwe simanya twakawa omusajja yatuwa visa tannazituddiza bagamba mwezi gumu bagamba genda bwokomawo tuzikuwe bwekyavaawo kati genda bwokomawo wayitawo omwezi bajja zikuwa after 1 month bwe byamalamu kati bwokola visa change novako visa yaffe nogenda nokozesa oba nokola employment oba nokozesa kampani endala ojja ne tuzikuddiza sente zatuuka ekiseera ne zibalemu okuzza nga sente z'abaana bazikwata ne baziteeka mu byabwe kivula kati waliwo abaana abasinga Abannayuganda badiringana ba Pakistani ajja n'Omupakistani akubuulira nti mwana beera ne sente bw'oba nabo akaseera katuse nga tolina sente oyagala kujjamu abiscondi beera ne sente zikolerawo visa abiscondi weeviramu okolerewo visa saga twagala kukwetoloza Omupakistani ali open gy'oli
naye Abannayuganda akwata ssente zo n'atandika kufumba simanya kati leetayo zino ate leeta abamu bayingira university n'asigala ng'asasula nga bamulimba dda kati sooka oyongereyo zino kati bona amaloleta zino ate kati tulina n'okukola kino abamu tebabatwala na ku medical kati n'Abannayuganda mulina okumanya medical zemukola si buli medical gyokola nti ya visa ekitegeera waliwo medical gyokola ng'ogenda kukola mbyakule ne bagikozesa bukozesa eyo teba ya visa ekitegeera iyi medical za njawulo mulina okunoonyereza ne mumanya nti nkoze medical ki gye nkoze ekitegeera abantu abasinga bakozesa medical ez'ekiyaaye ekitegeera olina akozesa bukozesa ka medical simanya kakola ki kakulaga mbu osobola okukola simanya oba mu mmere biki ne bakozesa ka medical nga yeri oli official medical ya visa ekitegeera babafumbye mwenna olika tobitegeera wakajja mu Dubai sente zonna owaayo buwi ne bakusaba sente za medical esooka ne bakusaba sente za medical ey'okubiri ne bakusaba sente za fingerprint ne bakusaba sente za medical ne bakusaba za fingerprint ne bakusaba eza trials ne bakusaba eza Emirates side banange gwe ng'osasula busasuzi mu bulamu bwo toyinamu kwebuuza tikati nze asasula zino ssente nfuniramu wa bakusuubiza visa oli ku tension ate kasita bakwata ssente zo baba balungi nnyo era njagamba buli bagenda obbakuba mmwe bavize bagenda obbakuba ekitegeera sometimes bw'ofuna omuntu oyagala visa mukwata omukwasa omuntu wuuyo obyejjemu togenda kudda mu byakuba tteke waliwo abantu abalira egiyita abantu abakola ebiriyo naye obuzibu tereyagala sasula bwe bigaana buli muntu ayagala sasula buli muntu ayagala akwate ssente zo aziremere kyova abaviza egenti abasinga mugudde mu ngatto bantu bangi babbye abaana oli naakulekitinga ssente mu bantu nga 6 n'atabaako nakyakola n'atuuka ekiseera ng'alinnya metro omutwe agubisse tebava mu bihuudu tebajjaako masiki batambulira mu kutya kuba babanoonya ate bakangakanga nze ndeyo teri bantu basinga kanga nga bantu ba visa kati okiraba bwe nsobola okukansolinga tolina kyoyinza kunkola bwonteekako pressure n'evizayo gye nakukolera ngikansolinga nze kitegeera kuba oli mukozi bagenda ne baboeza visa za freelance mwezamuyita eza freelance ne bacontrolingira okwo kitegeera tosobola kuboggola already visa eri mu process olekaana weegendereza ogamba nyiza oleka ate kati basasulayo ddagamba sente wazisasudde tezisobola kudda so kyetuyinza era bweyagala visa yo gikomye wano tulaba bakulwisiza nnyo bweyagala bikome wano kitegeeza tojja funa sente zo tezikomawo kitegeera bayina emitima egitali mirungi what they care about is their money. When they get the money, they don't care about you. They don't care about how you feel. They don't care what is going to happen to you. What they wanted is money, and they have got the money. So all you have to do, kwekabirako maziga. These guys don't care about anyone. They don't care about you. They don't care about me. They only care about themselves. So buli muntu yena gowa sente manya wakolera nti bwagana okunsasula kumukuba miggo munkuba bwetyo. Naye abaana tebatwalira amateeka mu ngalo Abannayuganda oyo gaye mwamukubye nnyo namulabye mu mapaati emu yonna ezimbi n'oku alinga yavuddemu amanyi bavubuka bakuba omukazi akufunira abasajja be bana ne bakukuba kuba kati abakazi sente zangayo ne bagaba bakazi sente zabe ziva wala afunira babbabe nga 5 ne bakulinnya ne bakulikodinga ne ku TikTok Abannayuganda muli sikinga motherfucker mwana muli sikinga naye kati abasaba era abasajja kati basalawo bakuba bakkiriza katukukube oba batuze Kampala batuzeeyo ndaba nawe otufiiriza because mababa vizeje ni mubba millions oli abba millions omwana musanvu ezo sente ezo nusu kasanvu ozizaako mu za Uganda n'olaba n'omanya sente ziri mmeka ezo bw'ozisa mu za Uganda nusu kasanvu aka Dubai oza ziri sente mmeka abo Bannayuganda be mubba basirikira ne baza sente mu za Uganda n'agamba sajja nzibye sente musanvu kumpi eka ogina sula eka kuba eka za Uganda ekisinzirawo ogiguze milioni 10 oba oli mu eka ate bazibba tebena kibasikola era omulaba nga byalimu era asiwuuse
boss nenga yasiuka sente asasula simanya baleta leye full figure abala era mwe baserebe Uganda jagala mbawoninge namwe ba influencer bakolya abalangira company ezo ezimu making sure buli company ine ebizibu tugende tukwata sente zabo company tubulangire nga mama bizibu byerere omwana akusanga naganze nagende onefuna camp visa kululu kitegera ate company zonna zirina ebizibu tugenda sanga company ngeri plane teyina bizibu nobera omutima niwebuuza kati zino sente nziri entya mwana pane mujja kupadoninga ba influencer tuba tunoonya sente nze company ejja bwendi nengamba tu advertising zisibimanyi byammwe mba mulimu of course nze bwadi bongamba byemukola of course byenjo okwogera abantu bajje bobba abantu ate batunulira ffe tabe bamulanga nze namulabira ku Dubai simazi namulabira wa bannange tukozese bulungi ofiisi zaffe tume kubba bannayuganda bannaffe tuyambe bannayuganda bannaffe ezo sente zemusinikira amannyo omwana aba yazijja wala togenda kudda kusendeza mwana ozasamire because goli greedy olina byagala oyisaawo. That's what I tell people. If you're not ready to do some piece of work, you people are getting more greedy, causing more problems for yourselves. Bajja kukubenga toba kutire Dubai de kapla go china manyamanyo loza wano gammeka erinyo limu wede wayingide da mukaka dokute kamwe erinye dungi 12 erinye dungi ze milioni 2 za Uganda oyagala bakujje mu seti ojja kwambala bono bunyo ebinye ebitategerekeka ebigendo menyeka ngo olya olidde gundi omeke semberenge ishegere. Oh my God, bana Uganda bana mave ku sente z'abaana. If you can't do the work, let the money be. Nze sina buzibu kwata mwana ina muleta no kushani yange nakulabisa. Sirina buzibu. Nze njya mutuusa wali mu kamera abawagizi bafa abala baba mulabe bamanye kampani yo neje mulabanga ebasente z'abaana mugirabise muve mbine byokubanga muga musimanya gundi mumutya. If you're sure they took some money from you, but attacking again on TikTok, say, put them pictures there, let people know. Yamba balala, we are so much tired of this. We are so much tired of people stealing our money. You know, we are so much fed up with all of this. You people just don't know what's happening. Kubantu, ngolia kutesende zo na aziba. People don't know. At the end of the day, febo teka mu bizibu. At the end of the day, bana abana abalaba ina company ziri legit bomba teka mu kutya. Bajja kukubenga tonga ate sente gozi. Go watu wakwata sente kuva wa client nozi wa boss wo. Kuba kati abana ba sales bafuna sente ne bazwa ba boss ba company. Boss wa company ate sente naza samira. Omwana nabanga banja visa agent go yawa sente. Ono sende yaziwa boss amuuza ulikana kuchechiriwo ba boss bagamba talk to clients, let clients calm down, tell them we were working on them. Nenga nawo bera ku visa yo mwana jibaku wa mu May netuka mu July August ngati nafuluma nga oli ali Uganda achalinze company zikola visa mu lunaku lumu wayo lerencha nefuluma gurache ezo zirwayo kitegezo odiringa ne ba supplier abatali legit ngatona ingira business ya visa nonyereza bantu banji bali mu Europe baba biesente yasasulira abantu abatwale Dubai babatwale Europe baba oli nakola senza abana abagalo gende Canada naziria oli nakwata senza abana abagalo gende mu America naziria China simanya bichi na ne bali ya sente abantu bali ya sente za abana ate mu basingo konsa mufuna abantu nga mbaje ku TikTok tobamanyi tomo meeting ngako omusanze mu WhatsApp group, you start sharing numbers, you start sending money omuntu omulaba ngako physically because omulaba ku Dubai isimanyo omulaba wa sharing, meet that person omanyi tugwenje kuba akakumbi yono mulo tumebera out very comfortable. Don't be comfortable ngokute sente zono zuwa naye gande bababirwa nsonga ebisere bisinga muri bantu abali oba muri baba naye gane muri bakakka munyo
sagala mbalimbe muli bakakka munye ebintu mubikwatira ddala mpola olina atuka okukwata sente zo n'azibba okitegeera nakwata sente zo n'azibba nga tali serious akimanyi there is no consequence oba omulala Uganda nga kyokyo n'owulira niyi ati negundi yabba baba senza abana Uganda oli n'atambula comfortable because babaga mu Dubai mulimu amateeka ate kati waliwo ekintu kyenalabye e Dubai wano waliwo abantu oli akubba sente n'afuna ne ba advisor ne bajja mu inbox yo ne bagamba munnange wano e Dubai olina otegeera amateeka olina okukozesa amateeka oba tomanyi mateeka ojja kufuna obuzibu wano basiba wano tebakuba muntu abaana batandise okubakuba engatto kati obusungu bungi kati oli alabira ddala ng'omusiranyiza yajja kukola takyagenda mu maaso takyadda mabega okitegeera abawala bamenyekera ssente bannange abawala bamenyekera ssente zaabwe abo abaana abasinga bakola nnyo ku mirimu bakadamba bamenyekera ssente zaabwe babeera mu biyumba abasinga tebafuna na ofu ayagala afiire ne visa yabeere n'empapula entuufu gw'oli ku ssente z'ozizannyiramu abasinga basaba ssente Uganda neewula ne bamuweereza ssente gwe n'omuyingiza ovasite mujja abaana e Uganda ne mubasuula ku bisaawe mujja abaana e Uganda oli najja nga yakujja e Uganda najja n'akutuukako ku kisaawe n'akuggyako muwogoyo gwe waleese n'akuleka ku kisaawe ng'ate yakuleese alina okutwala yakusuubiza jangu ngenda kujja ano mbeeko naye okutwala wogenda oso bino ebintu byogedde naye they will never stop because people don't listen. People don't listen. Kirungi okulisikinga naye maama when you coming to Dubai talk to people, ask people about them. Dubai buze gundi yagala kuleta mu Dubai naye mulowooza nasobola alire giti tukubuulire tugambe ogenda kwokya oba togenda kwokya. Yes, ekiriwo akanayugamba kuyisa kansuka empisewo kana akalango yes alien skin ali mu Dubai mwenna abagenda okubanga agenda kuba performing olunaku lw'enkya oba olwaleero kuba wenjogera zaweze edda ssaawa 6, so that means alien skin by tomorrow agenda kuba performing, meaning yonna gy'oli be part of the journey. Alien skin agenda kuba performing tonight, so musituke tutambule mugende mu supporting. Those who want to be there, be there. Those who don't want to be there, don't be there. Tebate bakaka tebasindika muntu oba olina obuzibu bwonna alien skin bibyo abajjobere bajja beerayo. Fe supporting abana Uganda tukire tufaayo oba yabagamba okujja n'atajja yazza ate ali vibe eri waggulu ye mumumanyi waabeera kitegeera naye nkimanyi olwaba badde baagala interview tebaagala kukyankalanya naye all in all wenjogera alien skin ali mu Dubai, so abajja okubeerayo mubeereyo naye nja bajjukiza bana Uganda don't be greedy. Leave Ugandans money alone. If you can't work on someone, let that person be. Don't take money when you can't do the job. You know, a lot of people get people's money. You fellow Ugandans, you fellow Kabayans, and you take their money. You don't want to do the work. Let them be. Don't act greedy. Guys, yena aliyo nga ina kyagala okusharinga ku Dubai contact me, that's my number. Jangu tutule ku Facebook tusime ebibozi tulabise, tutule ku media wano tulabise abantu bamanye nti oyo mubbi baleme gendayo. Tasa mwana Uganda munno, as long as you're ready to sit in the camera, nteeka akonze nja kukunoonya, nja kufunira akadde nkutuukeko tukole. Kitegedde bana Uganda mulekera okuba sente za bana Uganda. Tetwagala muntu yenna afuna obuzibu, twagala ffenna tubeere nga tutubire mu kifo ekinyumirwa, ekifo ekyagala kuba ffe Dubai tugimanyi Dubai esasula bw'oba okoze ya Dubai nsi y'abana Uganda abajja ne babeeramu ne banoonya ekiddako. Buli ayi Dubai nga tokola oli mu kaseera kaki noonya ekyokukola, tolowooleza mbu ogenda kuda sente kuza kubba bana Uganda banno ojja kwokya. Yaman Dubai ya Uganda mbana di temple straight away ewaliwo story njagala okubaleetera mwetegeke ne time egenda kubejja olwo mu Uganda ali wano Dubai akollectinga sente z'abana Uganda e Uganda eyo mbwe abasuubizza okubanga storage developing mbu ajjako abaana ssente oba ali eno baali Kampala ajjako abaana ssente mbwe abatwala bayigiriza bya mikono ssente n'azibba bubbi n'adduka. Ate ekyewunyisa akyalanga ku TikTok. Mwegendereze
abantu oli abba abantu nasigala nga ne TikTok alanga oli abba abantu nasigala nga n'obulanga akyakola bannange ensonyi zaggwera ddala mu kampani z'abannayuganda oba mu bannayuganda bennyini oli abba abantu ssente zaabe nasigala nga n'olangalanga wagwan my brother wagwan. So that is the thing. Njaba gamba mwenna abaliyo nga mwagala kubanga oyagala kutambula kujja Dubai, sulako message. Oyagala bako n'ebyobuuza ku visa, sulako message. Nja kuwa abantu abagenda okukubuulira ebyokukola ebyokutambulamu bwe bakuba bakube engatto amannyo gajjemu nze sirina wano tutina gwe tulumiriza gwe tuwuliriza nga byewuwe abba ssente zo ayina okisasulira. Abba ssente z'omunnayuganda abba buli kimu ekyomunnayuganda olina okisasulira kyekyo. Dubai Uganda straight away. Peace. I sign out.